Okay, immediately nga yakasimbula okuva ku Ekamocha ku kitebe kya NUP ekikulu. Police n'amagye tebimuganyiza kutambula mirembe. Abadde yakasimbula katini bwatyo n'asanga roadblock esoose. Njagala tolabe ekibaddewo encounter gyafunye ne police na buli kimu nga bwe kibadde. Mutambula ne mugalawo n'enguudo. What are you going to see? Watch muli very selective. You are so selective when it comes to us. Abantu baffe babaleke bayitewo. This is the route that was given to us. But now, muli cutting off our people. Muli mbakuba. You see what is happening. Bali mbakuba. You're picking up our people. No, we want our people to go with us. That's our thing. But we agreed upon this road. Mugogonyokeyo babakuba babongerayo ekibakubya kuwagira Kyagulanyi singa badde wa oniari musinga singa babadde beniari musinga babayise dda military eri mu bakuba abantu baffe mubaleke bayitewo then we proceed and you're pushing them up. Why nga kye kigana ate nga tuli munnakawa abantu balina otambula abo munange tebagenda ku understandinga kubanga si bebawadde zi orders. You're being very selective. Aba NRM batambula ne bagalawo enguudo. Rally is about mobilization of people. Naye mu making sure nti no musalako abantu baffe. Look at the people, they are beating people now as we talk. They are beating our people now as we talk. We can't do anything. Abantu baffe tugende. Bajjenu bonna bavuddeyo
ab'amaanyi bonna, those are the people protecting their gains. Abo batambulira mwezi emmotoka be ba protecting gains zaabwe. Naye kati bano banawiki kati dengera bano be bayambako bano okukuuma gains zaabwe. Bambi balabi bonna bwe bapipira bayambako mu bano bakuuma gains zaabwe. Tebalina kye bali nno bano, tebalina kye bali. Naye bambi bayambako abatambulira mwezi emmotoka protecting gains zaabwe. Laba baba bayambako we bafaanana, laba baba bayambako we bafaanana, balabe we bafaanana. Bano be balina gains abatambulira mwezi emmotoka. Kati bano banawiki simanya banabiki. You want to cut off our convoy. Your intention is to cut off our convoy. Let them pass, and then you shall follow them. Kati kibi kyo basookayo mu maaso. Bayitewo. That is our security ticket. Please. Wherever abantu bafe. Abantu basiru campaign kubeera kuŋŋaanya abantu ku mobilizing ababo basombera mu baasi weegayirira beegayirire kyokka ate abaabanno